Mbadde mboozaako nako ekifaananyi kyendabye wano nga oli ne Lilian ne Jackie neŋŋamba oba bakifotoshopinze bufotoshopinze neŋŋamba nosooka okukubirako confirming we have a performance that we're doing together. Okay. It's just a performance. Bruce Lee band tezeewo ngayo. No. It's like a collaboration, coming together to do a collaboration because we can do shows together. I think Bruce Lee is ina career yange tambula bulungi nnyo soba kati kuddaate ku kirala nedda. But what I can do is that tubeera ne shows ezitugatta. It's business. Mwakikoze olwokuba mulina kye mugezaako celebratinga oba something like that? Twakikoze olwa demand y'abafaani ba Bruce Lee manyi for years. Babadde boogera, like with our socials and all, and they really wanted something, to remember Bruce Lee and the proper send-off to see with the Bruce Lee because they didn't get that. So this is a way of like beginning the big project but with smaller moves. We're working towards a reunion concert. This is a way of these are the activations. Okay. So esuubirwa okubaayo nga mwaka gujjayo concert? Yes. Okay. So tusuubire nti mugenda fulumya ku nnyimba ezisukka mu lumu during this period? We've spoken about it actually. We've been to studio as well, so we are thinking of fulumya Ruyimba 1 or 2 of promoting the concert a reunion. Era music wa Bruce Lee amala just need yanga bola oluyimba lumu oba nnyimba bbiri. Promoting a concert and then tukole reunion. Kwekyo kyennyini ky'obadde ogamba nti amala kutunyweza ebigezo by'enseno bingi naffe mazima mwe twayita awatali kyabugagga kyonna.